Ana ebine ebyaguddewo sigenda kwekubira kubanga otalo oliwo bonna abalulemu mbagala. Ate Kulthum mwagala, Acram mwagala, Badblack mwagala. Naye ngenda kwogera opinion yange nga munna Uganda. Tewaliwo essaawa ya kakati omuntu eyeetaba mu mazina g'enkima nga tayagala mikira kumukoonako. Ate Kulthum kiriza nti baawo omuntu wa kamera era wamukkiriza agibeeremu. Bingi byakyalaba gakyali mu mabaga. Ate Kulthum abaami ba kamera we babeera baawo bw'ataave mu kamera ne bw'anaaba mulungi kubanga Acram nali mulabyeko. Musajja muwanvu, musajja mulungi. In fact musajja ayambala ekkooti n'ogamba taata maama oyo ye mwami wange buli omu n'akukubira engalo. Naye social media basobola okutyobolera omusajja naye bwenyini otuka ekiseera n'omutunira ne haiti kikyo gy'omuwana togirawo. Rem oyo yali n'omwami socialite n'amwejjako kati she has inner peace. Omusajja oli lwayagala okubeera mu kamera naawe obeere mu kamera waliwo ensobi ekolebwa mu gimutalaba wabula era aba followers bammwe nga ne baproducer bamaze okufulumya shoot eyo. Baproducer abamu obuntu obwo obucokolechokolo obuleeta entalo mu bantu tebatera kubujjamu. Kyova olabanga amazima gali nti baawe yeyakyokereza Badblack. Otuula mu interview n'obako omuntu gw'okoona n'akusirikira. Naye waliwo omuntu gw'okoona nga tagenda kusobola kusirika nga ye nature ye. Era ebintu by'abafumbo abasocialites ababiri tulinawo kapage eyali ewangudde social media ye Geoffrey Lutaya ne mukyala we Irene. Olw'ensonga nti Geoffrey Lutaya ne bw'amatadde ku TV ebyokwogerako bye bamubuuza byanjawulo nnyo ne babuuza Acram. Acram bamubuuza ku bintu ntuyolaba ebiri personal mu bulamu bw'abantu ate abalala. Kubanga muntu wa social media every time ali ku social media akola kino ekiso talina bwagenda kuva mu mazina g'enkima okusobola okuwangula kikyaliko. Badblack naye nali musisinkanye. Badblack mukazi mulungi, ekyo si kya bulimba. She's a beautiful woman. Naye tojja kumuvuma ye kusinziira ku nneeyisa gyeyisaamu akusirikira buleko ogende tekisoboka. Oyo si ye Badblack, oyo muntu mulabi nnyo. Nti abantu abamu mutula mu interviews ne bakozesa ensobi kyova olabanga nze amawulire nagakendeeza nze ng'omuntu kozi nina ba YouTubers mikwano gyange bangi abandi agadde ntule mu interviews naye nazigaana olw'ensonga interviews zikozesa ensobi. Abamu ku ba YouTubers ze batasobola kujjamu ne zikuleetera ebizibu. Zaali zonoonedde Kasuku erinnya. Kasuku talina kigambo kyayogera ku Kabaka eyayogera tamale mu but to post that shit kyamuviirako obuzibu. So olaba otya bw'otula n'omwami n'omugamba it is okay to be on social media but n'afiltering olumu ebigambo yagera amazima gali nti eyasookereza Badblack. However much you're going to court mugenze ku CPS mugenda kuwaaba naye lowooza ku bwe yakyokeza singa teyamwongeddeko kwagala kumuteekako kapini kakumwogerako goloza yandivuddeyo n'ayogera. So bino bwe binaaba biwedde tula n'omwami wo kumwe babiri kulondeko abeera atambula mu bintu bwebiti ebyokubeera socialite. Si byangu kugambye bajja kukuvumira bbaawo ba mukyalawo mwenna abali ekyo owulire nga tokyalina mu kitiibwa. Ffe tulina abasajja abalungi abalagibwako mu bantu. Otunulira bbaawo okumujja ku mutwe paka ku bigere muwanvu mulungi wa kitiibwa n'ogamba we natandika okumupostinga nga ndaga abantu bano face y'omwami wange agenda kuluzinga sense kubanga si kumuse ebintu kirabyeko kikolebwa repeatedly on social media. Kyabaana baana baba kuguddeko olutalo basobola okuvumira omusajja n'owulira nga naawe onoonya ekirungi ekimuliko nekikola nolaba oba bulijjo mumpi bwebwa obulumi ku lusumu essaawa zino bwokola kibowulira. Naye bw'omukwata bbaawe gwe kennyini otulane n'omugamba baddensawa mwami wange Acram bw'oba ogenda ku interviews wegendereza ebibuuzo ebimu ebibuuzo so byanukula ebimu n'okolaki n'ogaana obyanukula. Nze siyinza kulima nti Acram aliko ekibi ekimulikoze nali mulabyeko. Omusajja mulungi muwanvu alina smile kugambye omusajja gweyamazeko ne Badblack yabadde amuvuma butuufu otumbye Acram n'akusobera nege bayita amaaso amanene okusinziira Badblack bwe yagogeddemu essaawa zino togalaba nti mu maaso. So tufume nnyo okulaba nga
families zaffe for the repetition we want to keep. Bw'oba wasobola omuntu asobola okukendeeza social media asobola okubeerako nga jokola interviews but where necessary, not every time yalina okubeera ku ba youtubers n'abeera ku ki mwe mugenda okuva okumutyoboola bangi nno bakyajja ogenda kusiba amameka ogenda kuwaabira amameka so mu mutima mulungi osobola okusigala nga gwe socialite omwami n'akendeeza nga bw'olaba Badblack akikola ebiseera ebisinga ne bakoona ku bbaawe ng'ali mu interview akubuuza omwagazaaki nti waliwo akatiibwa kalekera Asha waliwo akatiibwa kalekera oba ye Asha oba yani oyo omwami we kamulekera so nga ate abakazi abasinga tebakiraba obufumbo bw'abasocialite si bwangu kasita okuteeka ku social media nokkiriza omuntu abeere ku social media okkiriza okulwana entalo kubanga zo zikyajja era zinyingi zeyo yendowooza yange ng'omuntu kubanga personally I've ever met Badblack. She's a beautiful woman. Onoonya n'ekyomukeneka ng'oyimiridde naye n'ekikugula kyokka ate kyekimwe ne Acram musajja mulungi naye bw'owulira nga waliwo okwevuma kati mwe abatabalabangako baba batasiikanangako bantu aboyinza okugamba nti mutuufu kabi era kyovulanga ebiseera ebisinga bwe baba baagala otuvuma omuntu akuba ka shoot ke bakukwata obubi kaateeka ku page ye n'atandikira okukuvuma naye nga people are beautiful, people have good hearts naye kisinzira omuntu gw'omulumbaganya tojja kudda ku bbawo oli omuvume olw'okuba nti bbaawo gwe ajati Kulthum ya asirike waliwo agenda okusirika ng'abibulidde naye waliwo omuntu gw'omanyi directly nti she won't keep quiet so naawe osobola okutuuza omuntu olw'omugamba nti munaye social media gihandling about social media is a data game bw'oba teweekomyeko bingi byokyasisinkana bw'oba teweebuuliridde bingi byokyayitamu kyova olabanga naffe abalina abasajja betumanyi nti kati nina omusajja wange mulungi alabika bulungi nga naawe okyekakasa infact n'abali bamusisinkanyeko nga bakyekakasa nti his husband is very handsome muti omumuteeka ku social media just because kasobi kamu bwe kati omuntu ajja kulumbagana famire yo akuse wansi owulire nga tojja kusobola kukigumiikiriza ate bw'omusyowenga abalala bajja kuvaayo bagambe nti ekyo nakyo nga kikusibye omuntu buli jama tebabavuma so it works both ways kumwe ababiri babawo asinga okwagala kamera agirekere munne naye mwami wa Acram yasookereza mu mutima mulungi kagambo katono waliwo asobola okukagumiikiriza n'asirika ne Badblack ye ng'omuntu tasobodde kukigumiikiriza so sometimes tulina okwegendereza ebigambo bye twogera nga tuli ku social media naddala mu interviews bajja kugamba nti gundi wamma olaba otya ennaku zino nga yeyisa bwati ne bwati otandika okulera ebbuka ba youtubers tebajjaamu bubiibwo tebakijjaamu ekibi kyoyogedde ku muntu they post kubanga bo beetaaga viewership they need money abamawulire tebajja kujjamu kyovumye gundi they need viewership ate kyebakozesa ng'omutwe ye heading okubanga abantu basobola okuviewinga video yonna nekola ki neggwayo so kamagezi bokka naye nga amazima gali nti ekyokumuwabira tekiina tekijjawo but you can sit nemwogerezeganya nemwogerezeganya omuntu atayagala kwetaba mazina ga nkima fuba okulaba ng'ogejjiramu ddala togasemberera togogera kasiga ne Auntie Kaduuka at my offices mbagala nnyo mubeere bulungi